So they are all here. Very details. As per the school policy, they are now to let you know the best students at 11 released. Finally, such a trend sets the example to Mr. Sarah, top 10 students. Dear members, for us we do not take it for granted because the journey was long. We are still preparing a detailed report. And as per the norm of the school, I want to let you know that we have declared the what? We have declared the what? After year, organize your shoes. Bazira Paulo Mnyuka w'essomero lya Seta High School Elevo Campus wano Kigombya. Tusanyuse nnyo leero abaana baffe bakoze ebibuuzo bino ate ne bayita bulungi. N'amasomo ge basinze oyita baddemu chemistry, biology, mathematics ne geography. Ate abaana bano baali bakozi nnyo. Bano abaana be twatandika nabo mu 2020 ng'essomero litandika n'ekijaguzo ky'emyaka 2. Tebatukoze bubi, balaze nti system ebagasseeko kubaddeko abaana abanene abayingira nga bava mu byalo eyo nga bali ku scholarship. Naye mwana watubeerekereza ate ne bakola bulungi nnyo ne max okutuuka okubeera nga zitusanyusizza nnyo. Ffe nno obubonero buno tubu attributinga ku Katonda okubeera nga abaana ntwadde twawa chance ne badiscussing ate ne bakama baffe abatutaddemu sente ezikola omulimu guno nyingi. Abasomesa balina okutendekebwa ate ne badda ne mu baana ne bongera obbalaga ebibuuzo nga bwe beetaaga okwetegeka engeri gye babiddamu. So tekibadde kyangu naye olaba nga tufunyemu obubonero buno. Ffe tusanyukira Mukama abaana bamazeeyo badde bawezeeko ate nga n'amasomo ga sayansi bagayise. Tulinze kulaba bye baagala kukola mu Elevo. Results today released by UNEB, and our best done subjects at this school are chemistry, biology, math and geography, all scoring above, having over 100 students having A's. We attribute this to the constant discussions amongst the learners, teacher retooling and training, and of course the provision of the directors of the school, because it is very capital intensive and they have supported us all through with everything that we need. We thank the good Lord who has seen us move this far, and we are hopeful that with this first lot, because these are the people we started with, we believe the rest will even be much better. We thank the good Lord for the exceptional results. Head teacher Seta High School Elevo Campus. Tuli wano olunaku lwa leero musanyu ekitirivu olw'okuba nti ebibuuzo by'abaana baffe ebya new curriculum bifulumye. Twatuuza abaana 1317 era bonna bafulumye nga bali mu result A. Abaana bonna basobodde okufuna A's, B ne C kwe bakomye. Tulabye nga okusoma kw'abaana kuno kubadde kulungi nnyo newankubadde nti curriculum empya twatandika tugitiddemu, naye olw'okuba twakola ebintu bye baatulagira okwagiwaza abasomesa baffe abaana okubateekamu eya project work okukozesa ebyemikono n'okulaga abasomesa engeri y'okusengekamu ebibuuzo kyatusobosezezza okuyitira waggulu ennyo bwetiti. Tulabye nti new curriculum ng'oggyeko results naye egenda kugasa abaana, families n'eggwanga lyonna, nti ebintu kati tuli bagumu nti abaana tetwabasomeseza results zokka, naye balinawo kye basobola okwekola, balina kye basobola okugatta ku bitundu byabwe bye bakolera. Basobola okwogera, basobola okukola ebyemikono, basobola okugenda mu nsi ne babanga ne project gyatandika. Era ffe tuli bamativu nga Seta High Schools nti new curriculum tugenda gikola bulungi era tugenda kusigala nga tukola ekyo
ekyetaagisa okuba nga tuli waggulu era nga tuli namba emu mu byenjigiriza. Eno okiraba nti ffe nga Seta High School twateekamu essente nnyingi okulaba nga tusomesa abasomesa. Okugatta ku ekyo gavumenti ne Ministry of Education ne UNEB kye yakola. Pozi okusaba kwange kwandibadde nti gavumenti, ministry ne UNEB bandyongeddemu such that n'abaana abali mu masomero amalala agatalina mukisa kubanga be bannamba emu bavaayo nabo ne bafuna A's ne baba nga bonna eggwanga lyonna ligasibwa mu new curriculum eno. Era tukubiriza nga tumanye era nti UNEB ne ministry bajja kutandikira awo bwe twakoma omwaka oguwedde okunoonya engeri gye bagattamu abasomesa ffenna eggwanga tube nga tumanyi curriculum kye yeetaaga era kikye tulina okupassinga on to abaana be tusomesa. Basomesa new curriculum is interactive, it is not teacher dominated. Tugezaako okuba engaginga mu lessons, okugezaako okulaba nga buli mwana ategedde ne waka bamupresentinga batya. Those no workshops, new curriculum yeetaagisa workshops. Olina ogenda mu workshop n'omanya what is up to date okuba nga tusomesa nga old curriculum. This interactive new curriculum, with the moment you engage students, neera nga mu lessons si bya kuwandika buwandiisi notes, wabula ogezaako okulaba bategedde oba tebategedde. Ne assessment n'administration etusapootinga nnyo Mwami Songa atuweereza mu workshop ebweru eyo ba facilitators. So workshop ezo zatuweereza ebweru zituyambye nnyo okutuuka ku kino. Semu abaana okubakyusa okuva ku old curriculum okujja ku new curriculum. Bwe bagenda mu holiday bagezaako okufuna coaching naye bakomawo tugezaako bagamba nga bye tubasomesa bye muba mubeera nga muvinga Ibrahim. Naye kirala ekyalenginga mu new curriculum eno assessment abantu tebamanyi assessment yaayo, naye workshop ezo ziyambako okumanya what is important. Kasita osomesa ng'osomesa kituufu kyereere ne results zirina okujjanga nga nazo nnungi. Okusomesa abantu balina okuwulira ekituufu. Gavumenti kyerina okukola nze nga ku lwange kwengeginga abasomesa tetuba mu central naye abasomesa abantu up country. Omuntu abeera omu tamanyi ddala kituufu naye gavumenti senga egira ddala NCDC nebanga abasomesa ebaekwipinga okumanya ekituufu kye basomesa kuza tezisobola ganya kunyuka nekirala because buli omu asobola okuba omulungi. Amannya nze Makumbi Juma, senior forecast teacher 2024. I am so grateful for the best performance ever we have got in Mbarara SS. And I'm so grateful. I thank those students for their discipline, hard work, and diligence for everything we have given them. I pray that this performance continues ever and ever so that Mbarara SS shines in the whole of Uganda and we shall always be the best. Bananga manya gange nze Nyanzi Yasini nze mukulu wa ssomero lya Mbarara Secondary School 1 Mukono
essanyu lyennyini olwaleero lya Mwoki wa Gonja. Mu butuufu ebifulumya olunaku lwaleero bwe tuwadde essanyu tolirabanga. Kalikulamu eno abaana bwe baali bagituula nga bwe mumanyi nti gwe mwaka ogusoose. Ffenna twalina okutya kungi ng'era ekintu ekisandika bwe kibeera. Era ebibuuzo tubadde tubirinda kagamba n'obunkenke bungi naye Mukama Katonda mulungi, ebibuuzo bifulumye. Abaana baffe bonna nga bwe twabatuuza tetulinaako mwana yakoze bubi, bonna bakoze bulungi. Abaana baffe bakoze zi empitirivu, bakoze zi bimpitirivu. Buli mwana gwolaba ali mu result 1 ABC. Bannaye tulina essanyu lya Mwoki wa Gonja. Tuyozaayoza abayizi baffe abamalala secondary school olw'okukola obulungi bwe batyo. Tuyozaayoza abazadde baffe ababadde baweerera abaana bano. Tuyozaayoza abasomesa baffe mu ngeri ey'enjawulo olw'amaanyi ge bateekamu okulaba nti basomesa abaana baffe mu kalikulamu eno ne bagitegeera bulungi. Era abazadde bannange gye muli eyo tubakubiriza Mbalala secondary school isomero ettuufu. Leeta omwana wo tumusomesa baffe kalikulamu bagitegeera bulungi. Ebikozesebwa byonna tubirina, ebya DIT ebikozesebwa mu by'emikono tubisomesa era tubirina. Bannange tusaba Mukama Katonda n'omwaka ogujja tukole bwe tuti oba tusingewo. Neyanziza za ku senta yaffe abayizi 187 bwe twatuuza wano. Abaana bonna 187 bali mu result 1. Tetulina mwana n'omu yagudde oba ali mu result 2 oba 3 oba 4. Bonna 187 bali mu result 1. Abaana baffe abasinze okukola obulungi asooka tulina Ayado Joan, oyo alina ezokka talinamu wadde B n'emu. Tulina Nambi Masara alina ezokka talinamu wadde B n'emu. Tulina Sanya ati bannange ekisookera ddala gavumenti tugyebaza olw'amaanyi ge yateekamu okulaba nga yategeka emisomo egisomesa abasomesa engeri y'okusomesaamu mu kalikulamu eno. Gavumenti era tugisaba eyongere okuteekamu amaanyi, teddiriza abasomesa eyongere okubatendeka. Kakati ebivuddemu mu kutendekebwa tubirabye era tubakakasa nti abasomesa abaffe emisomo gino tebagenda kugigwa, bonna we giri tujja basindika bagisome kubanga amakulu gaajo tugalabye. Ekirala kiri kibadde ku okusinziira ku performance z'emyaka egy'emabega. Bw'ogikomparinga ne performance ey'omwaka guno olaba nti abaana bakoze bulungi okusinga ku myaka egy'emabega. Kino kitegeeza nti abaana ndowooza kalikulamu eno empya yabanguyira okutegeera. Omanyi mu kalikulamu eri enkadde tubadde tulina enkola ng'omusomesa yategeerera omuyizi yamusomesa byonna. So nga ate mu kalikulamu eno empya enkola eri nti ebisomesebwa biva ku muyizi nga bidde eri omusomesa. Omulimu gw'omusomesa gwakuluŋŋamya. Kitegeeza nti abaana bano bo bennyini bakubaganya ebirowoozo ne bategeera ebintu bino bulungi okusinga omusomesa ye lwe yali kimusomesezza. Kino kindowooza kye kireetedde results zaffe okubeera ennungi okuba nti abaana bayise bulungi okusinga ku myaka egy'emabega. Mr. Ivan Chimirambo muchufu kila kengwege mukusimba Jechulina kubusa Jamoni kubetinga Esomere nisingo kumagirino Chumyetu mwana soli chemaya Jechulina Eknini neptusa chumini chaminima Mwana wewe Nisere kirija Mr. Ivan Chimirambo muchufu kila kengwege mukusimba Jechulina kubusa Jamoni kubetinga Esomere nisingo kumagirino Chumyetu mwana soli chemaya Jechulina Eknini neptusa chumini chaminima Mwana wewe Nisere kirija Take
Chovula banga ndi musanyufu Oh chinawolo Ovimbiranga chinawolo Chinawolo Chovula banga ndi musanyufu Kibira Ivan nga nze omu ku bakulembeze b'essomero eriyitibwa Namruth High School. Namruth High School esangwa wano Mukono mu Kigombya. Tulina essanyu lingi nnyo lya nsusso olunaku olwaleero nga tujaganya abaana baffe okukola obulungi mu bigezo ebyakafuluma ebya senior 4 nga mu butuufu bakoledde ddala bulungi nnyo bayitidde ddala waggulu nnyo nga tulina abaana babiri ababadde exceptional and outstanding nga ku subjects 9 ze badde bakola bafunyeeko 3 ne bafunako ne B mukaaga. Bw'obanga tosobola kutegeera nsonga eyo mu old curriculum yebadde D1, B mu old curriculum yebadde D2, ekitegeeza nti abaana abo ebakuba old curriculum singa bayitidde mu distinctions zokka. Era ku baana 20 bonna bwe tutuuzizza wano omwana yasinze okufuna maaka nga mbi nnyo yabadde maaka ya C. Kale twebaza mukabe ekitegeeza nti singa badde mu old curriculum tuba tugenda funa first grades zokka 100%. Kale n'olwekyo tukyebaliza Katonda. Neebaza abazadde abayimiridde naffe bazadde b'abaana bano ne basasula school fees ne batusobozesa abaana baabwe okusoma. Neebaza n'abasomesa baffe abakoze ekyamaanyi ennyo eky'ensusso okulaba ng'abaana bano bakola bulungi. Ekyamazima kiri nti new curriculum bwe yajja twali tulowooza nti eneetubeerera mbi, naye nasobola okuba nga nsindika abasomesa mu kutendekebwa okubadde kutegekebwa ministry okubadde kutegekebwa UNEB nemba nga nsindikayo abasomesa ne baba nga bakuguse bulungi nnyo mu nsomesa empya abasomesa baffe bano aba Namruth High School. Kyova olaba nga basobodde okusomesa abaana ne babeera abaana abamu ku basinza okukola mu ggwanga lyonna. Ffe tulina advantage emu ku masomero okuba nti noffe location advantage okuba nti tuli mu kibuga, tuli kumpi n'amasomero amalala amanene gye bateeka okutendekebwa kwa new curriculum. Kale n'olwekyo ffe kyatuyamba nga Namruth High School okulaba nga abasomesa baffe bakola ki batendekebwa okukugukira ddala mu nsomesa eno empya, era kyovola nga abaana baffe bakoze bulungi nnyo. Ate era ne UNEB yamala okufulumya engeri ebigezo gye bigenda okuba nga bisetingibwamu oba bitegekebwamu, era twafuna omukisa ffe ng'aba Namruth High School ne tusindikayo abasomesa baffe ne bongera okubabangula. Kyova olaba nga basobodde okusomesa abaana bulungi nnyo, basobola okuba abaana abamu kubasinza okukola obulungi ennyo mu ggwanga. Omulanga gwenkubira gavumenti ne bannaffe bali abali mu byalo, abaana abali mu masomero ag'omu byalo, abasomesa baabwe nabo bambi basobole obasembereza enkola ey'okutendekebwa mu nsomesa eno empya, nabo basobole okufuna omukisa okusobola okukola obulungi n'okuyita obulungi ebigezo bino.